katumuyingire tulabe olunaku olwaleero agamba atya. Hello. Kenny. Wanje sebo. Kikiweebaseemu. Mbadde mpumuddemu wano katono. Bampise Kadima Namanja ne Kabogoza oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Kadima. Wanji. Ngandi musajja okunkubirako. Kale wanti otwagula ennaku sanze Kawempe nunga nti nkukubira. Era kasana balabye Kawempe. Ne ngamba byange biteredde kubanga. Muli ddoboozi ly'abantu at least. Nawe obeera mu Kawempe awo. Wembeerawo Kawempe tula waggulu. Okay, kiki Kenny? Obuzibu kakati bwe nnina. Bwa mwala wamweta Shirati yali girlfriend wange. Okay. Ne tufulamu obutakkaanya. Otasobola kuddamu kuyingira mu nnyo kuba byali biwanvu. Ntwala obudde ebbanga nga siddamu kukola ki, siddangamu kumulaba. Nga mwayawukana? Nga twayawukana ddala. Okay. Ngandi sigamba tulina obujiivu, sigamba tuyomba nga tuli awo. Actually naye sikyalina na naye. Mugwako mu bbaala emu. Nga bw'obimanyi omuntu asigala akyalabika bulungi ate neŋŋamba ntutera kukwatagana ng'abantu abaali babaddeko ewamu kyo kitwalira nnyo obudde buli awo nga mukwataganyira mu bbaala mu bbaala mpulira bibyo teekayo akantu bisigale tubyerabira awo kati so najja n'asulako ewange olunaku Wanji yaŋŋamba abeera wala natasobola kuddayo waka ne mugamba ajja akole ki wannyuka naye ajja asuleko ewange asobole okira ku makya akole ki agende ate wolifanga toyombye otera okudda nengeri ozimanyi ng'ajja nga ebisigadde bikwatagana buli musajja tubitegeera mbimanyi okera ku makya mpulira ekintu mu mutima ng'akoze eki ensobi ennene mukera mugamba akola ki nviira sagala kuddamu kukulabako awo nzizemu okunyiiga njukidde bye yankola nga mugoba akola ki ng'agenda munnange wayitawo ennaku bazaalinga 3 nga bankubira essimu nga mukama wange aŋŋamba onansonyiwa naye mu bakozi tugenda basalako mukama wange ng'ansala ku mulimu kyalyange ekitanaba kuggwa wayitawo era naye n'ettaka eyo saidi z'Ekawempe eyo waggulu nga ŋŋendayo nsanga bataddewo ki waliwo omulala ali mu kuzimbawo mu ttaka lyo ku ttaka lyange ebintu byakagwawo ng'emirundi nga3 nali ewaka lumu nga nfumba pako nekuba amasannyalaze ennyumba yonna nekwata omuliro kakati mukulu bino byonna byenyinyonyola ogezaako kuŋŋamba ki naakawona accident ezisoba mu 10 naye ekyo natambuddeko ŋŋanza omusajja kubanga bintu biggwawo bakadde bange ne baŋŋamba waliwo kitali kituufu kati senga wange ne tutambulamuko ne senga wange tugenda okukizuula nga Shirat yansala eddagala yakola ki yansala eddagala ani yagamba ekintu ky'okubonaabona gye twatambulira eyo so ne baŋŋamba munoonye ye kenyininyini gwe nina okunoonya munnange kyendagala munyambeko nga mmwe sirina kensigazza era kati saawa zino eno nadda neeno wala nnyo naye bansuza na busuza nswala n'okuwabantu bamaliza okutegeera wawe embonaabona gye ndi mukama wange yasaba munyambe nnyo bonyeebonye ekimala oluvanyuma kyenamukola oyagala twogereko naye njagala mwogereko naye simwagala mbuba mwagala nga mukyala wange mu mukwano naye nsaba nzijeko ebintu bye yankola ki byanteekako yesebo ye Shirati wakakasa nti yakusala eddagala nakakasa kuba tutambula mu bantu basoba mu 7 mwatambula mwami Kenny mwatambula twatambulira ddala saagala mukwano naye kyenjagala kiri ekintu kimu kunzijjako ate bwagamba ntateddwakukulizaako okudda naawe nga sikyasobola kubeera wamu naye kale katumukubireko tuwulire ebigambo bye weebale nnyo mukwano so nga muziwulidde Namayanja atumukubireko tulabe omuwala Hello? Shirati? Hello? Shirati? Wanji? Osiibye otya mukwano? Jendi oli otya ani ono? Mama mpola mpola speedi nga y'amaanyi. Munanga abantu abankubira amasimu mbeera liikirira. Bampise Kadima Namanja ne Kabogoza oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Kenny abadde atutumye. Ani? Kenny.
Nyumiza mpulira. Kakati Kenny. Agambye nti wali muntu we. Olwo ne tukola tutya? Ne mweta. Era nawe akasajjako kalina obudde. Kati bwe mweta. N'akusangako ewantu mu kilabu ne mwesanyusaamu ne mugenda mwenna mu kikolwa. Baamugoba ku mulimu ebizuuliringa ebizibu. Kati nno tannaba. Maama mpola tannaba guwiyita Katonda. Wulira. Malayo. Kakati nga tusaba. Bambi oddirizeemu sipiiri amaanyi kuba abambi musajja twakaaba. Kale amaze n'obudde bamubakubira. Nammwe ne mukwata. Tannaba ate akyali. Malayo. Mukwano. Malayo nze mpulira. Maze ninze bibyo ng'osonyiwa oli. Kale sijja musonyiwa ate tannaba. Naye nga naawe okikakasiza nti gwe wamukwa kimukola kuba yatambulako n'agenda gye yali bagamba nti wamusala eddagala. Kati sijja byegaana ate kati kankubuulira ekituufu. Ne walitambulamu naddawa talina. Anti kati bagamba nti bamusala eddagala kati nga tulina kwogerako naawe oddirize. Kakati nno kankubuulire. Kyalina okukola. Bw'aba tanzizizzaayo ekawempe ebyo byonna byaliko byakwonoona budde bwe. Ate n'eddagala we nali musala si wangu siri mwangu nno kankubuulire siri mwangu. Shirati yalinnyira majegere. Kale olwo oli majegere naye ki ne bwe mangi n'eddiini ne bwe sigirina. Omusajja takuwagala lwaki omwesibako? Oba tanjagala nze mwagala. Wangi? Gw'omanyi ekyama kye namuzuulamu. Gw'omanyi ne namuteekamu. Kati nno tomala budde bwo munnyonnyola omugambe nze tebanzannyirako bukyanga akwana yakwanayo nze. Kuba kati olaba Shirati bonna byokola ndabanga akola ebyobwereere munnange omukwano tegubaawo ku ddogo. Kaakati nno kankubuulire bw'aba yali tanjagala kwaki yajjamu engoye? Kale gw'omanyi ebbanga lye namala naye nedda oba ayagala oba tayagala akole kintu kimu kunkomyawe kawempe. Oyagala kudda kawempe? Bwe kiri ate nga tannaba lwansonga bw'anaaba tanzizizzaayo tajja na kutunda ebijja by'ewaabwe. Mpulira bulungi nnyo? Mpulira. Paka lwankomyawo nina mufugira ku remote kama mbaya nimbaaya tebazanyira ku bana b'abaana ne babasuulawo. Kati lwaki oba omwavuwaza? Kati nno kankubulireko ssebo kozi ogambye gwani? Bampita Kadima. Otyo ne Namanja ne Kaboggoza. Webale nnyo. Nze bw'aba takoze kintu kyenjagala ajja kwavuwala paka. Olaba oyo yanneepankirako nnyini ammanyira ansinikirako nina andirako obugezi. Ne Uganda yennyini bwe yeepankira ku bazungu naye bagibba obuyambi tannaba. Kale kakati Shirati kati twogeranga ffeffe abasaba. Ssebo. Wangi? Ne bw'anaakubira paapa ne bw'anaakubira sheeki. Naye obukodyo bw'olina eddagala wali musala otya? Omumanyi? Sikumanyi. Kakati nno kankubulire najja bulungi nnyo n'okujja okumusala eddagala. Lwali lwebase n'enzijja bulungi nnyo olusanga lwonna lwetadde nnyini luwanise nnyini ensigo. Maama mpulira kale n'enzija n'endusala eddagala ku nsigo zaako. Maama tweyanzizza kimala tweyanzenge.